Waliwo omwana ow'obuwala akubye enduulu ng'omusirikale wa poliisi agezaako okumwekakaatikako mu bitundu eby'e Kawanda. Bino bibadde ku kampuni ekola ogw'okukebera emmotoka ya SGS, era abantu bakulumulukusa okujja okutaasa omwana ono, naye omusirikale akubyeko babiri amasasi. Tebafudde, baddusiddwa mu ddwaliro okufuna obujjanjabi. Omusirikale wa poliisi abadde agezaako okukwata omuwala abadde akedde okumutwalira ebyokulya akubye abantu babiri amasasi abadde bazze okutaasa omuwala ne baddusibwa mu ddwaliro nga bataawa. Bino bibadde ku kampuni ekola ogw'okukebera emmotoka SGS esangibwa e Kawanda Wattuba Nabweru mu Nansana. Ono aseseeyo emmundu n'abakubamu amasasi nga wano essasi erimu likubye abantu babiri, omu nga limukutte ku kugulu ate omulala ne limukwata mu kisambi. Mu kavuvuŋŋano abatuuze bakutte omusirikale ne bamusikako emmundu era bwe batyo ne bamukubamu. Wano poliisi okuva e Wattuba wejjidde n'emutaasa kubanga abatuuze babadde bataamye bugo. We tutuukidde mu kifo kino tusanze kabangaliza poliisi zeetoolodde ekifo kyonna era abeerabiddeko n'agaabwe boogedde bwe gubadde. Kati omuwala nga bamukuba emigu tugamba omuwala asaavinga emmere onu bamukubira gundo atusaavinga emmere. Kati nitujja wansi kulaba kiki ekiriwo. Omuserukale n'atubuuza n'abayise tugamba okuyita si kizibu, tuze kulaba ekiriiko kubanga omuwala agamba wamukwanye n'agaana. Kati okugaana laavu si lutalo n'agamba ani mumwe gwe naayise wano n'ajayo emundu. Kati emundu nga tulowooza tutambula ku byakusaaga n'aliisamu oli mu duriva niriita mu kisambi nirigwawo nirimpita mu mpale wano zeni akafulagamenti likankwata wano. Kati nituvaawo nitukola kiki abadde basobola kumukwata nibamupanishingamu katono bamutwala ku poliisi katono kazekuli katono nibamutwala ku poliisi. Sijja kuliba kwevudde naye ye ono omwana ngabye abadde atuuka musaabazi yeri musanze kuki musanzi nabadde nawali kusi. Ye omusirikale wa poliisi tumusanze ku poliisi Wattuba wabula ng'avaamu omusaayi mungi. Bikusakiddwa Kyambadde Lawrence, Crosso TV Omunnyo.